Okay, mwebale nyogera maaso n'okutugobera n'okutwegattako nze waswa Emmanuel. Program ekutusibwako bannaffe aba Biva Organic Access Building. Bane birthday yange ya leero, sorry, si ya leero, nganji agadde nnyo ya Christmas. Okitegedde? Naye nsazeewo tujja tugire yaffe leero. Oli utya? Ndi bulungi ssebo. Oli otya yasebo? Oli bulungi? Iye. Ndi Maya mu baana baffe 11. Betulabiridde okumala tetugenda myaka 2 ye kati. Banga litambudde bannange nga mundisize emmere. Kasoke nebaze mami waffe omulungi okuva London. Webale nnyo bali ddala abaana bano badde balisanga ebyokulya every month. Obadde ofa okulaba nti bafuna ebyokulya ne basobola okuba nga babeerawo. Thank you so much. Tuwebaza nnyo. Brand shoppers nayo werimbadde njera bidde gyogerako. Omukyala atuguze engoye ennungi. Chala brand zoyo ajja kujja bwe kungoye endoza gye bujjakawo ne pista tu cream babizigo bali wali bayita bataka kalo ku Ntebe Road kwe basinzirira mbadde nkera bidde nebo nabe namba za bezesimu kwe Walongo Samuto Olengo listed Biva Organic enamba esimu ku screen eberako ku 0752 nkaaga 227 make sure abasaba muze debwe ngofunye dagala ndi Maya mu bana baffe 11 betulabiridde okumala tetugenda myaka 2 ye kati banga litambudde bannange nga mundisize emmere. Kasoke nebaze bali waffe omulungi okuva London. Webale nnyo bali ddala abaana bano badde balisanga ebyokulya every month. Obadde ofa okulaba nti bafuna ebyokulya ne basobola okuba nga babeerawo. Thank you so much. Webaza nnyo. Brand shoppers nayo werimbadde njera gyogerako. Omukyala atuguze engoye ennungi. Chala brand zoyo ajja kujja bwe ku ngoye endoza gye bujjakawo ne pista tu cream babizigo bali wali bayita bataka kalo ku Ntebe Road kwe basinzirira mbadde nkera bidde nebo nabe namba za bezesimu kweziri kale nzize in the spirit of celebrating our birthday ngambe tiroka njembereko n'abaana bano abaana baffe 11 okuva Maya ebizibu bya pandemic ebyalo mwali manye byabatuukako basuulibwa omuzadde jalo bategeeza amawulire ag'essanyu nti mami yadda omumakkati g'omwaka era mbadde naye tubadde ngawo nakwanti mbadde bit silent nga tukolera mpola mpola naye yadda abaana badde balabirira bulungi nnyo nengamba lero bwekalo baleetireko okitegedde so kasoke mbabuuza omulongo oli otya oli bulungi ate ggwe nawe gy'oli semberako wano oli otya naye nga mubowa nnyo kiki lwaki mwogera mpola bwe muti hawaii oli fine oli bulungi okay pressure gwosinga okuba mukwano gwange wano si mikwano gyange banvaamu oli otya oli bulungi Nigwo ntegeera waba tebantegeera je baliko ma sembera kati nnyo nawe je balisebo obulamu bulungi abantu bamulire kumanya ono ye mukyala maama w'abaana bano aba mwimanye ebizibu byonna byonna sobola tubikoze ebbanga ddene era tutambule nabo oli otya first born w'abaana kusanze watambudde wadde ovaawa Tenga nakugambye nti genda kukira. Sani okolayo ki? Osibambi. Tonde okusoma? Okusoma kugera tu. Yakuddayo. Kabuti agaye mulina okuddamu okusoma ako ogujja. Muli mutya aba boys? Obulamu. Sambera keno kalono kumuzindalo. Obulamu bulungi amanya go. Amanya ganze kaondero ngati. Ate sebo. Sembera naye mulindwa. Temulanya kukyali? Twanedde. Ate ggwe? Amanya gange Mukwaya Ivan. Mukwaya Ivan. Mwebale nnyo gye mukwasaganya bannaye. Obulamu buli butya generally? How are you? Obulamu buli butya baka? Obulamu bulungiko. Iye. Maama, abaana bakuumye otya ennaku zino? Abaana sibakuumye bubi mbakuumye bulungi era ndowooza okusinziira bw'obalaba. Iye. Era okuva mami lwe yatukwatako ekyamazima embeera ekyuse nnyo. Kati ebintu biri bulungi. Mami wamusanga abaana abaliisa gwe nga toliiwo. Namusanga abaliisa era nga balabiridde bulungi nnyo. So mami oyo mami muntu mulungi nnyo njawasooka omwebaze. Era mami ekyamazima lwakuba nti okwebaza kagambo kali katono nnyo bwe kati kangu kakutuuka nti omuntu ayina essanyu ku mutima naye ndi musanyufu nnyo tweyanzeege byonna obubaka butuuka kyakabi kuba n'olwaleero ddala tubadde wano nga tetubitegeera ffenna nga tulaba bali abadde nga nkubira akasimu bulijjo
embeera etabuse ngenda kuzibula muganzi kiwa kya Mukama era mbadde siriiwo nange mbadde ntuuka bwenti okuva mu nnimiro ndowooza eye genzo tuuka wano nga ndaba Mukama yagabudde dda mami agabudde Wazo atuuse n'abamuwerekeddeko bangi ddala. Mami mwamusonyiwa? Yes. Saagala nnyo okubaza mu mboozi za mami. Twamusonyiwa dda. Abaana babeetondera nnyabo? Era kale lwakuba nti nno mbeera nga yali ekuttekuttemu naye ng'era nange ekyali ekintu tebaali bakimanyi lwakuba nti otuuka eyo ne byegatta. N'obavaamu? Nga byosuubira si byosanze. Wabeetondera bulungi ne mukkaanya? Butereevu. Mwatereera kati? Yesebo tuli bulungi. Kizaamu amaanyi? Yesebo. Kati kambuuzeemu ekibuuzo ng'omuzadde kati oli otya generali? Siri bubi ndi bulungi. Era okusinziira nti n'abantu bendi nabo bali bulungi nange mpulira emirembe mu mutima. Abaana bano bagenda kusoma omwaka ogujja olwo obategekedde? Mwaka ogujja mbutuufu kukyaliko akabuuza kubanga walagulako ennaku 5 tezikyawera kumpi na kuwera naye sinnabitegeera ekutwaliza awamu. Ekiro ekikulu kiriwo kyagenze kukola kyekinnaki kyekinnamaki halo namaki kajambo nyabo bantu bakubira kajambo ng'olina kushoba nange ensinga yatabuka. Namugera. Namugera kiriwo yagenze kukola alabika. Sajja omwana olina okupoota bannaani alifiira mu kipotiko talina kyakukola. Kale wadde okyanyola ku nsonga z'abaana omwaka ogujja abaana balina okusoma naye sinnabitegeera ndaba simanyi wabula Mukama yamanyi kyanaasalawo obange era yamanyi bannaffe tubeereewo ne bitusiika oba ndaba oba enkyalu n'abalutya embeera eteredde nange bikyantaayiza sinnabitegeera. omwana omulwadde ali atya? Mulwadde gyali tali bubi talina buzibu bwonna. Obulenzi wano oli otya obukuluma? Ndi bulungi bwakkakkanamuko. Olya bulungi onyawo ebaka? Kizzaamu ddala amaanyi. Abalongo mwenenge gye musiriseemu sibategeera mbakyamulemu naki ne bisikuiti mugira mugayagayako sebo gosirise nnyo oyo kuli muzi wa misango gwe kyekikuzirizizza nakato yali okumwembi nakato kiki why you so quiet sirise nnyo. Okay kakati mama mama wange oyo mama wammwe yagambye nzije mbalabeko nga bulijjo Christmas tujje tugirye ffenna ne bwankubadde ebulako olunaku lulamba naye lunaku linogabulirako ebintu so akageri kekiri nange nkuza mazaalibwa gange katugajja kuzerera agaffe ne bwankubadde gankya ku Christmas bwekito bwe kiri so that is it era bwatyo sijja kubalwisa you look so smart. Thank you. Kirabika obulamu bwatyo. Iye. Kati enviiri bayiga kusiba ziriwo? Zonna. Osobola okusiba twist? Iye. Oba afroking? Byonna. Oba okwata straight? Byonna mbisiba. Okay. Si penso si ki byonna. Ekyo kyekyo. Kale mwizi ogamba ng'ebiviira bimanyizo nakulira mu bizigo temukimanyi ne mamange tukola bizigo ebintu bino ebiri wano byammwe tutegeraganya bulungi. Tulinawo omuceere, ninawo emiceere gijo, ninawo akawunga kali wano wansi mujja kunsonyaza emikono mirwadde sijja kukuwa. Then wano mulimu ebisiika emboga biki biri omwo. Muno mulimu emigaati sumula korona. So muno ba mulimu kisimanyi nange naye sumula kawo tulabe. Tukyagenda mu maaso n'okwanga tuliziganyamu. We are celebrating a happy birthday. Omwezi ogwaffe abamu guli mwezi guba mulungi nnyo guba gwa kugaba sumula bigwemu ndabe ebirimu. Nebaza mami webale nnyo webale ddala ntambuza n'abaana bano omwaka mulamba sumula ebintu gwe nebaza bannayuganda mwenna ababaddeyo bannange Charity with Emma, you've done it, you've made it happen. Ono butto zino ddagala ly'amannyo musenye bino bizigo mwesiige ono obusenya ono mulimu amakuloni ge bayita spaghetti byakulya by'abazungu bibeerawo byebyo ono biscuit omanyi ffe munaye ffe ebintu ebimu tuliirawo sumula tujja tulyalyawo ku biscuit waffe
okitegedde saagala lusazi lumire bwerere kakati no bino awo muno mulimu ki muno bino ne bisiika nva bino bisiika nva bibyo ne bino sumula green peppers sumula muno mulimu ennyanya era ne mmanyi okushopinga nyabula muno mulimu ennyanya muno mulimu karoti n'obutungule bisikuiti baba muweko bagira balya lwaki mufenna gule muyuzako gwosobola olya butano butano gwamanyi sumulula gwamanyi nalabireyo nabo bibaweereze gwe musobola gwe mulya muno mulimu karoti zabo wano waliwo ebijanjaalo tutegeraganye waliwo soda waliwo sukaali sabuuni oba aliwali n'amatooke gaago mutegeraganye bulungi so byebyo wakati bowereza mami mukama akuwa omukisa yebale kuwa mutima ogw'omugabi okufaayo ku beetaaga obuyambi weewaawo tekisanyusa buli akiraba naye ffe twebaza mukama nti osanyusiza obulamu bwaffe obuzizo obujja ekyamazima tukyebaliza katonda mukama akuwa omukisa. Maria mami gwamutegeera mutegeera nnyo era mama tamutegeera tweyanze nnyo mami waffe omulungi tuwadde wano nali wano nga ngamba Christmas tugenda gikola okubidde kasimu naye nebaza mukama nti omulanga gwange gwaddiddwamu mukama akumpeera omukisa naffe tuli happy nnyo kuba nti oze nti ntero kibagamba to make it happen we give a smile tubikolanga okitegedde tetweta nyina benera biddo baba bannange yiba nenga nkadiyenga onkadiyo obudde bukyali sokali ne katini era nandi badde mbyerabira nga seerabidde bino nyabula badde neerabidde soka owunzika ekisawo kino booti wansi mbadde mbeerabidde kati mwandege omusajja alesa wano ogusawo nagutusuulira wunzika gwe jawo bunafu bwona bas mbadde mbyerabidde eno engato ogiraba nagireeta engato ginewayo yiyo gyeri nayo twagitereka bulungi migugu gyange java London yesebo tweyanziza nnyo wunzika biggweyo wunzika oyiwaawo yonna yiweeyo sunsulo oyiwe wunzika biweddemu teekaawo bane zino engoye muziraba sina budde buzirondamu yadde olumu okitegedde zino engoye zavudde London zavudde wa mama waffe mwambale ndakasa sabuni wali mudugaze nga betuwoza amina sebo mami tuli basanyufu nyeresa tutaddeko omwaka guno 2020 tugenda guyingira nga